mama ladies and gentlemen ngate Linda tachadde ewa fulawa nsonga za mwami gwe sirise ebimwabyo gwe nyabo turn my boyfriend into your toy. Oyinza otya okuddira bba wange n'omufuula ddoleyo gwe biki byogerako kino kiki kyolese wano You walk into my compound. gwe nomala gayingira buyinza mu nju yange bwoto kumutyobola You should be ashamed of yourself. wabula gwe yandiswadde This thing out gwe kwata ekintu kino okifulumye bwe rubbish from you. gundi gwezze sinkoye guminkiriza kasasiro wo oddira otya bba wange n'omukuba empi gwamuzaala bannange kati ate ono mwana muwala kyazza okola simanyi azze okugula olutalo ew'omukazi ono kino asobola n'okufuna obuzibu mu trespassing naye nga mbw ali mu kulwanirira laavu omwami oba nga tafaayo ng'alemedde mu maka g'ono omukazi amuyisa nga ddole azze amulwanirira bebi obadde ki nawe bebi tokola bintu ebyo tambula tugende yamuganya okujja kati azze okusajjula embeera bigwirawa alright oluvannyuma ate olw'okubbira kubiri munda awo siraba nsonga laki tetugitandika mu bulambalamba naye nga nkujjukiza best nti okulaba firimu eno n'endala nnyingi teweerabira okunyiga mu kafaananyi ka channel gwagirabidde ku YouTube so nga ate jjukiranga n'okukyalirako gye tuyita comment section naguddewo omuze oguteekayo message oba kwegamba comment ng'erimu linki zonna eza firimu zino enkadde n'empya bepo ne channel zaffe endala naye nga babesitiz njagala obategeeza nti firimu yaffe n'ekitundu ekyokusatu omufere mu love gye tutuukiddeko gye twolekedde so nga ate paati fere ogenda gisanga ku channel endala mu firimu eddako ng'eneewedde yakutandika okutumira ba family members oba ba besties abali mu families so nga ate mu ngeri endala njagala okubategeeza bannaaye akasente akayita ku mobile money kemubadde mu mpanga amazzi kemubadde mu mpanga soda ku luno siri erinnya lyako ngenda kayita app development app yaffe okugimaliriza ekyetaagamuko ku kasente kati munnange oba okoze kyamaanyi ogamba ti Josh tandikira after all app yaffe egenda kuyamba ffe katwolekere firimu yaffe kati wano we twasembeddeyo okulaba nga musajja mukulu ali wano ateze emizinga nakugambye nti mukwano mbw abakyala mbu abakyala abasajja temulina nnyo byamaanyi bibakubaku kubanga tuli babi bannanga abasajja tuli babi bye byaddala era omukazi wava eri n'akukiina bebi oli mulungi ga onono akiina tojja kulya naye ng'ekisinga okuba abakazi mbu n'ebyo ebifuba era omwana eyakola akamanya nga kawera kaliko sikisipaakisi kamukuba kati mwana muwala ono bambi ku luno yasanga ng'omukulu emizinga agitadde wabweru n'agamba ne bannanga oba mwevere naye nalaba nga tekijja bino twabirabye mu kitundu kyaffe ekyakoze eki ekyavuddeko emabega ekyokubiri tugenda tuli ku kyakusatu ate nga tugenda kubanga tugitandika bulambalamba yaga oba mwevere oba naye nedda n'agamba mwana muwala fulawa weefuge omusajja ono yinidde kiba kibe n'ayagala ajja agambe nti munnange bebi after all amuwa order naye neyeekuba mutima n'agamba nedda sitanitonke ebyemizinga adagitadde bweru sijja kumanga tiimu fulawa ne tiimu Linda kano kajja basobera nze mbabuulira Linda yaaniye mwana muwala oli ali mu love entuufu ne mwana mulenzi kati wulira taata kati mbu taata akakasizza relationship y'abana ababiri naye abuuza bazadde bono bakimanyiiko taata nkwebaza munange okulaba nti omutima gwange guli kilini eri muwala wo era nti mwagala naye bambi ebya bazadde bange kiralamu taata yafa ate oluvannyuma lwa taata okufa munaye maama teyasobola kubeerawo olwa heartbreak ebintu nga bwe bityo naye ebbanga teryayita maama naye n'azikira bambi nga kitalo kitalo nnyo munnange ekyabazadde nti wali buzibu taata ekirala ekifuula omusajja kubeera ng'asobola okuhandolinga embeera enzibu
era omuntu akola ekyo aba musajja nagaa nene ekirala I had this special formula with which I use to win. Nze nayinange formula entuufu gye nakozesanga okuhangula abakazi taata anyumyamu n'omutabanyi looking at how good you look now. Taata engeri gye nkulaba engeri gy'onyirira kati mu bukadde bwo abatavumye waliwo muzeeyi ali eri alina emyaka mingi ne Ssebo ayagala tumuyite sweet 40 muzeeyi tute muzeeyi okuze kati And so they just taken all that away. ono yagamba muzeeyi olaba onyirira okaddiye kati mu buto kyali kika Are you able to buy it over? nagamba Is it by hook or by crook? nze muli neebuuza muwala wange wamuhuukinga buhuukinza oba afuma mufumbo okwagala omuwala n'atuuka taata oli ote ayagala nnyo taata we neffe tukimanyi laavu ya taata yoweeri ize naye omuwala ono abafera taata nawe ababiri mwenga waliwo ekigenda mu maaso storage mbagwiridde mu mboozi just ebintu bya taata mutabanyi taata ne mutabanyi munnange agenda okumanga muwala we omanyi ebintu bino bizibu okuva obuto babakubiranga baana mmwe temugira bweti mukola ebintu bya kisiru we mukulamu seewo mukola n'embaga mulujjudde abantu bangi ne bajja ne mugenda okwemanga ofiikale omuwala ayita asobola kigumiikiriza kakyaka naga taata nsonyiwamuko oyo omukulu mbadde mwetaaga muko waggulu eri kubanga akimanyi ono asobola okwonoona ddiiru kubanga ayinza okutamwatamwa wano kisajja kino kyogeza nnyo amazima kiringa JoshK. Njogezaamu ku mazima njogeza amazima wennimba omumwa gunsiiwa era kasita nkugamba ekigambo nentakula omumwa ng'omanya nkulimbye manya nze gunsiiyirawo simanyi oba obulimba bwambeerera kati yeraliikiridde ono ayinza okwogera ate byatalina kwogera nga kyekigenda mu maaso eri baba bulungi okudda eno mu buliri kuba kufunya bikonde. Hello nyabo madam mama baby sweetheart namutuna nsonyiwa munange sonyiwa Sent for me, ma'am. ompise madam I can see the handshake is crossing over together. nkiraba okukwata obukwasi mu ngalo oyagala guyisaawo kuguleeta mu nkwawa I need to remind you amakulu ayagala kusukka w'alina kukoma because you're beginning to bond with my father and it's getting me kati afraid. muli ntandise okweraliikira olw'okubanga engeri gy'otandise okukwatagana ne taata Reasons I'm here. naye mbadde mmanyi okukwatagana ekitaawo ensonga lwaki ndi wano Oh wow. maama So who made you the game setter? kati mbulira ani asetinga omuzannyo gwe tulimu nze asetinga amateeka gwe n'ogobera owulire alina omujjukiza orders Sorry, ma'am. ansonyiwa munange maama For your useless self. obeera sorry kuba obulamu obutalina makulu nviira tambula genda Come back. ate n'ekira akomawo ssebo nekubijja nebannanga omukazi ono Yes, ma'am. wangi maama What were you discussing with my father? obadde oyogera kino ekitange n'ebyo mbigambye ndekaana kato mu birowoozo bye kiki Finally gone dumb? kiki tokyayogera kati ofuse kasiru Tell me you were discussing me with my father. toŋŋamba nti mubadde munjogerako ng'olineta Because if nedda that's the case, I'll skin you up. kubanga singa muba mutandika okunjogerako ebyekisiru nja kusaanyawo obulamu bwo Skin oba you. yabukwatiridde awo simanyi naye nga batiimu fulaawa gye muli kuba mwana muwala ono ye fulaawa oli yeerinda omugaga ye fulaawa omwavu yeerinda kati kandabe ku batiimu linda naye nze mbasiiba mugenda kyusa saidi tanti musiiba enkala era gw'olaba postinze mu comment section n'ateekamu mbu tiimu linda forever lemerako sooka oriplayinge ku message ye tulabe nyabo ngende maama kale genda tema neyanziza munange n'akotoka omutwe oli mukama we mu nsonga zino mu kisenge aba mukama we ate omukambwemu naye eri mu maaso ga taata abeera mwami mukazi yagonda okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebyedda abaluyiya tebankuba kibooko n'agamba kanjasame ebyokuyimba temunsindikayo kimu bibiri taata abuuza omutabanyi yaaliwa atambuddemu Things that my daughter is in the safe hands of a man. ntandise okikakasa nti muwala wange ali mu mikono emituufu egyo musajja Which man with musajja ekitaata gw'oyogeraku kati laba obuzibu And a man in your life. kyogamba olinayo omusajja omulala mu bulamu bwo Dad, my fiance. otegeeza
Of course not. Omwagala wange kwalini tulyoke munange wakujjukiza. You almost swear. Kino kye nsobola okugamba mukwano nti osobola okulimba ensi yonna naye tosobola kulimba ekiseera kyonna. Amazima tegeekweka. Kyebava bagamba nti amazima gakaawa. Kati limba by'olimba ng'okimanya olunaku lumu bijja kuvaayo naye oyinza okuswala. Kati ebyembi taata akkiriza mangu nti bano ababiri bali mu laavu enzibu era omuwala alaba ddiiru. Owaaye ng'osiriikiridde kikyate. Okay, actually, Tata, my fiancé and I had already discussed it. Nze ne fiancé He tubyogeddeko wanted to tell you himself era ng'abadde njagala ye ajja kikwegambire naye when he hasn't even told you. kinewunsiza okubanga gw'okiguddemu nti twakkiriziganya twagaana mbaga nga tannaba. If you're on the right track. Ekitegeeza mu ababiri muba ku traka ntuufu nnyo taata. Well, you're my only child, and I'll make sure that your marriage becomes top notch. Anti munnange ejjo oli muwala wange omu yekka embaga nja gifuula mawuuno. Daddy, Taata my fiancé and I nze want n'omwagalwa wange flamboyant marriage. tubadde tetwagala mbaga mawuuno nga tetwagala yakulanga ya munda. Of my status, not tremendous man. Muwala wa omusajja omugagga bwentyo nga lwaki sikola embaga makeke. I'm not being ridiculous. Taata The thing is, ekituufu I have already discussed it. kiri nti twayogedde dda n'oli munnange sigezaako teekawo kibeera ate saagala kikyusa. I can see both of you had already agreed. Kale ngerimu ababiri gye mukkiriziganyiza It's just to give all the necessary support. tewali buzibu nze nga taata nja kubawa ekyetaagisa naye taata weebale. Kati mwana muwala taata abadde abyonoonye embaga mawuuno makeke ejeeyitinga ne ku mikolo gyonna ababukedde bonna weebali wali ate oŋŋambe nti mu nnaku bbiri mwawukanye. Omuwala n'alaba ng'ekyo tekikola kale kwe kulimba kitaawe mbuye n'omulenzi baakiteesezzaako ng'embaga baagala ya munda y'abazadde si y'abantu bonna ojja kubeerawo. Ayeyeya taata weewa naye nga lwaki embaga teba makeke bannange? Naye nga lwaki? Baby girl, I am so... yakubirawo mukwano gw'essimu ono ye Eva bamusanyufu ku saidi ye. This calls for celebration. Bannange kino kituleetera okubalabika nga tulina ojjaganya. 2 steps achieving your aim. Mwana gwe omaze n'ofuna ky'obadde oluubirirwa okimanyi onaatera okuwangulira ddala. All this drama. Awula mwana nze njagala bino katemba mbikomye. See, you have to be careful on that very day. Wabula kati mukwano beera mwegendereza. Because once mistake is made, kuba singa okola ensobi byonna bijja kuba byonoonese. What I mean is olaba kyentegeeza not allow Collins to drink the palm wine that will be given. Tokkiriza Colin okunywa omwenge. Bano nabo balina omwenge gwe bayita palm bagukozesa mu mikolo nga naffe. N'Abaganda engeri gye bakikwasaganyamu eno kitegeera. Kati waliwo omwenge omuganda amuganya okunywa omwenge omunigeria kubanga singa omukulu akkiriza n'anywa omwenge omunigeria katukiyite bwe kityo palm singa akkiriza n'anywa omwenge omunigeria mukwano eba ndagaano ya lubeerera paka kufa ate tebazanyira mu bumbolombolo. Obulombolombo egenda mu maaso. Ono yamulabulirawo n'amugamba nkubuulire toganye omusajja okunywa omwenge n'agamba nnyinza okukola ensobi ey'ekitumbaavu bw'etyo ngala atesobolera ddala. Okudde eno ye ddereeva alemeddeko baaba ayagala linda n'obulamu bwe bwonna. These feelings have been nursing. Linda, feelings zino. That is how I see you. Nina. Linda. Engeri gye nkulamu Linda. Like us to have something serious. Butuufu njagala tubeereko n'ekintu ekiri serious. I appreciate you for finding me attractive. Munaye nsiima okulabika nga nkuba. Naye nina omuntu omulala mu mutima gwange. Ate munaye ekyokwenda si nsonga gye ndi. Naawe. Don't misunderstand me. Ontegedde bubi. You should come out of where you are. Sigambye nti omusajja wo mute. All I'm saying is just for you to nze ngambye prepare a table for me. Weefunirayo akameeza mu kisenge ky'omutima gwono takimanyi nti omutima gwono tegulimu nsonda. I'm sorry but you are saying the same thing. Onansonyiwa naye kyogerako era kwenda. In every space in butuufu omusajja gwe nina yenna awambye omutima gwonna. Oh my God. Omwami ali eyo nga waliwo omukazi asobola okuteerayo akabi ganagamba bannange
olwo olujjooshi lwe lujjudde omutima gwange gwonna okuva ku nnuuni paka kataago gye muli naye bamaama nedda kati yamaliriza amusabye mbu wakiri babeere ab'emikwano eyo siteepu eba nnungi tuggo yajja musanyufu njomukola bino njomukola ebyo ayayaya tudde eno musanyufu kati asikaaliyeko yaada agamba bannaye kyekigenda mu maaso wano dereva essanyu nga lingi abula mukulu ogenda otuuse okugwa eddalu nze nkubuulira gwe tojja bitegeera bino byabagezi bokka byaba Michael Scofield why oli wano owoggana otawaanya kati baneiba bonna obawogganira gwe singa olaba kono lindako gwe kyogamba ekikuwogganya muwala kuba mugambye singa olaba ku muwala ogwenjogerako gwe oli omuwala ye definition y'omukazi omutuufu butya bw'alina okubeera feesi ye nnungi wodda ku livansi boneti y'emmotoka ye kiralamu ebitaabye biwera ne ono ye tugenda kwedeetinga kati asikaali ye tabitegeera kubanga ye engeri gy'atunulamu ebintu by'omukwana alabika ye nagwo byagwa kkono omanyi obeera omusajja nga naawe ojeregebwa nnyo abakazi abawera otuuka newesonyiwa laavu kati asikaali alaba ng'ono byayogera bujwanga Why? Lwaki tazze wano? Lindako gwe kino oyasama biki? Gwe oyagase bajje omutunuleko otandika okwekozakoza wano simanyi naye omuntu aleko gwasolooza asobola okwagala gwe. Kati munange kimugambye aleeta omukazi kubanga tasuubira kubeera nga ali mu standard ze ne level ze kanamubuuza alyondazeeko owuwa ali mu standard zo tubireke mbozi ekaaye tubireke ndowooza tukireke mukama wange why weekubireko mu ngalo Look at you. That girl will not reject me the moment she set her eyes on you. Nkakasa ntya nti omukazi wajjana okundabako taŋŋaane oluvannyuma lw'okulabako gwe kennyini oli kikanga bakazi omukazi akutunira akapetite eyagala munene eggwawo naye takubye nnyo kyogamba abakazi tebalaba komedi wa kapere olinga agamba nti noono ne kapere ssebo musajja mulungi bannange eri emboko ya kapere giraba edduka ina komediani waffe oyo maama batumirako mwenanga kapere alina omukazi omulungi okusinga naye nga tolina kyakikolera weewaana mbu oli mulungi okusinga kapere naye nga ne mukazi we mulungi okusinga owwo tekiwoomera matama abiri ajoske kati munnange ono yamukuutira n'amugamba singa omesinga obufumbo bw'olunaku olw'enkya buli kimu ky'okoledde kigenda saanawo gwe ky'oba omanye toteekeddwa kunywa mwenge mu Nigeria gwe ngenda okuwa owulidde guyiwe wansi oteekemu ensimbi onkwate tutambule tugende owulidde kati guli omwenge like womala ogunywa n'omalamu ng'ossaamu omutwalo gwa taata kati onagambye afune engeri gyaguyiwamu wansi negwe musajja saagala obeere ate musiru kiggala at the same time owulya nkugambye owuliza n'obwegendezi wenzina nenkuleetera omwenge omu Nigeria togunywa guyiwe wansi oteekemu omutwalo gwa taata tutambule tugende ewa taata okiwulidde kale kati nkitegedde bagenda ku mbaga nno olunaku lwankya kansuubira okitegedde gwe embwa gwe kubanga ekinaddako oluvannyuma lindako n'ekirala ekyo kirina kinjugukira abantu bo storage eby'abantu twabikozeeko dda abantu bebo baafa agana kirungi gy'oli nyina buzibu omukulu ali ku oda za mukyala omufeere mulaavu nga tuginnyonnyoke ate eno firimu egenda kuyigiriza omufeere owa ddala besiti oyinza okubeerawo ng'oli mulaavu
ono ye baamukubira busimu enkera kunaku lw'embaga Gina ye yamujjukiza yakuba otulo okumanya ng'ebintu omanyi waliwo ebintu ebyesungibwa kati ng'olunaku lw'enkyambagayo toyinza kwebaka mukwano kiringa kulabika ng'oli mu kyalo ng'enkya ogenda mu kibuga gwe gundi omanyi kyotegeeza lwakuba oluusi oba ova mu kibuga ng'odda mu kyalo ofuna ebirooto by'entiisa naye ate oba ng'ova Saudi ng'odda mu kyalo ayayaya okanula eriiso si kulwanga baba akuteeramu ekinaakulemeza ku airport timuimu akayaga tokunkumula emigugu n'ogizaamu ono okumanya ng'ebyembaga si bye yaliko mujjukiza ku makya nti munnaye emikolo gyo gyatuuse dda era munnaye embaga tebaakola ya lwatu nnyo. Take this cup of wine. Agamba taata. Who your husband is. Agamba taata agamba muwala we. Kwata omwenge guno ogutwalira oyo omusajja gw'oyagala. Eneeba ndagaano. Taata wamala okunywako nga gw'ogutwalira omwana. Genda omunoonye watudege. Gundi nange guwe munze. Ate yenna gwaguwawo nkulayirira. Yagenda mu mateeka. Oba babadde mulaavu oba nedda. Olaawo embeera omukatebe awo nekimpa. Naye kino nedda. Nange nondamu wakisitwala kimalaya kya JoshK. Kati mwana muwala nga ajanywamu. Amala okunywamu ng'awa omulenzi wulira. Weba, nywa. Kambi nywa manyi kyendi mukola. Ate omuwala teyakyusa ebintu. Omulenzi n'anywa. Kubanga wali toyina ngeri yakuswala mu maaso ga taata. Omulenzi yanywa omwenge. Omunigeria. Enendagaano. Ebe basibye. Akikoze lwaki? Butaswala? Ddala omusajja ono gw'atayagalirako ddala banaabeera mulaavu omusajja byamuggwako kiri kya bya buwangwa. Taata anyweddeko owa n'omulenzi n'anywako n'alyoka assaamu omutwalo gwa taata eyo ndagaano. Bakikolera omuntu omu mpaka bulamu bwo paka kufaako ne muba mukoze divorce tebaddamu kikola ku muntu mulala yenna era okikola n'oyo gwe musazeewo okubeera nti y'oyo lubeerera omukulu otulo twamubula n'omuwala yakirabanga ekituufu. Collins Bambi kakkana tomanyi gwe kyoyogerako kongamba kukakkana nakangula ku ddoboozi nongamba nyo omwenge. You told me to drink the plant wine. Ngate wangambye nti no tisina gunywa ate nomanya nongamba nti ngunywe. No, you don't. Tomanyi namukuba oluyi. Ne babe no film. You crazy to use such tone on me. No chimanyi oli mukiru bwati woyogera nange. You forgotten I'm your boss. Weba bidenti ni mukamawo. What do you? So I tell you what to do. Nze ngeri je ni mukamawo nza kubulia kyo inokola era obo ino kikola nga wemba nkugambye. Owulide? Silly. Embweno. Bannange. Kane sekereko taata senkerekejje. Tobinkola. Niyo nayi waliwo embeera enyiga. N'omusajja ono obwavu bumunyize. Nenga bino byonna abikola lwa love gy'alina eririnda. Ayagala funa kasente awerinda obulamu obulungi. Even ne waali yeetaaga okupangisa, yeetaaga okukola amaka, yeetaaga okuliisa omukyalo oli. Zino empi zonna zaagumidde okuzanyira ku taata w'ono ku mutwe. Lwa nsonga nti no yeetaaga ssente. Balina omuwa request 5 mission ng'ewedde. How could you? Yamubuuza oyinza otya? Could you make such an expensive mistake? N'okola ensobi ey'ekisiru bw'eti ebbeeyo kamala. Because of Collins drinking the palm wine. N'okaka Collins anywa omwenge gwe kennyini. Gina simanyi bannange kyabadde kitya. Butuufu simanyi oba lwaki nakoze ekintu ekyo. Ne baabaddewo nga batutunuulidde bonna taata baani. See if I knew it was going to happen. Wabula ate nakulabudde ng'amanyi nti kinaabaawo tonnenya nnyo. Mbulira kyakkola Gina. Wabula mukwa. Absolutely nothing. Mbutuufu tewali kyakkola. The deed has been done.
Chiwedde omusajja anywedde omwenge gw'omunejje akoze endagaano ne kitaawo Chiwedde. I'm being Colin's wife. Ninawe tekisoboka nze mbeere mukyala Kolini eri enkwange eri empunu nedda mukwano naawe bambi nkusaba amagezi gonna goŋŋamba ngenda kuwaako kye nkikolera nkwegayiridde lowooza abaako ky'oŋŋamba ekyokukola mukwano I can't do anything. Butuufu sina kyesobola kukolera. I'm the wine in presence of elders. Oyo. What that means? Okunywa omwenge mu maaso g'abazadde omanyi kye kitegeeza. It can be done. Ekyo kintu tewali kisobola kikolera kukizza mabega. I don't even know why you made such a ne butuufu sisobola nakimanya oba ensobi wakoze yaki. Naawe mbaako gw'obuuza ku bantu b'okwani yenna atuwa amagezi tubeeko kye tukikolera nkize mabega. Just give me some time. Mpaamu akadde nkirowoozeeko. Ekyo nno kizzaamu kumanya. I don't know, but there is nothing to do about it. Tewali kyakikolera oba muwadde akadde oba tamuwadde kadde tewali ngeri ya kukizza mabega. Mu bufunze baagala tebaagala ono omukyala muwase ono amawulire yagafunye. Timulinda muli bakyawe yamukuba oluyo n'omusajja ajja funa empiza abakyala ninga bamaama ssebo mukuba abasajja nesi lwakuba nti abasajja tebabasobola bakuyita kukuuma buntu bulamu. Yamwegayira mugamba nsonyiwa. Butuufu yankasa okikola. Butuufu Katonda nga ye mubeezi. Lekeraawo okulimba. Lekeraawo okulimba nze. Nandibadde newuliza mikwano gyange amagezi ge bampanga ne baŋŋamba omusajja tasobola kubeera eri naaba ng'akola bweti basula bonna n'otamwagala wabikoze oyagala. Nedda nabadde nkikola ku lwaffe bebi. Kufe olwaffe olimba kale oli muyayi oli mukozi oli mulimba nakwesiga. Nekugamba omusirwa oyo mwesonyiwa ojje tubeere ffenna wakiri tulye akatogo tunywereko amazzi ku kindaazi nno nga kirabise. Nedda yantwikinze nedda wabikoze nze yankase nze gwe wazanyidde ku mutwe. Mbutuufu oli mulimba nkukyaye nawe yanzanyidde ku mutwe. Nedda wandibadde ompulirizaako bebi lwaki. Musajja mukulu yayingidde obulombolombo kati ali mu laavu. Ayina okuwasa omukazi gw'atayagala ayagala tayagala azirongaazi Nigeria liivusi. Okategedde akano gweteeberezaamu akaseera bannange otuta omusajja ewaka kati ye fulufiga amagezi ge kati wano gabadde gakola kubanga adde yabawa amagezi. Timu fulufiga n'abawulidde ssebo munamwe gye muli batimu fulufiga ne baana mwe mufa kineza. Comment section za YouTube ngenda nenziyitaayitamu n'ensoma ebintu byammwe ate natandise omuze kati comment ezinsukkako njaggi postinganga ku WhatsApp ku status. Atalana. Negwe kati olowooza mugambe ki nawe munali muzimuwe ku magezi mu budde. Kale sorry munnange. Linda, please. Wamalinda mukwano bambi kikaze kyatu kyakaaba. Oli omusajja gwe kyagala. Nawe teweeyisa bw'oti Linda. Ne bannange sigwana kino. Sigwana kino waliwo ekintu ekikutuukako ne weebuuza n'ogamba neddala nkigwana. N'oba nga wayagala omusajja w'omuntu kwegala n'oyagala omusajja mutabani wa Falaawo n'omwagala n'omutima gwonna n'atuuka n'akuzannyira ku mutwe. Wabula alina akola ekintu n'ogamba n'ekino mbadde nkisaana. Calm down. Yamugamba munnaye kakkana. Naye nga oli ye fulufiga. Don't worry, everything will be fine. I promise you that. Ayongera kumusekerera. Believe me, trust me. N'amusuubiza nga buli kimu ekigenda okuba fine gy'obeera amanye ekigenda okubeerawo enkyadde mu ddakiika emu ng'afulumyawo. Sorry. Ye fulufiga yafeetseko ono muwabuzi wa pulezidenti w'e Sudan n'abagambye bamuyita fulufiga. Sorry okudde eno omukulu ng'atandika tona birabo
batandika kubeera ba mikwano. Linda. You see, I've been talking to you. Mbutuufu twogedde okumala ebbanga. Give me a place in your heart. Mbumbi mpa ekifo mu mutima gwo Linda. And you will never regret it. Mbutuufu gwe mpa buwi kifo ngeri gy'olirinda olinde. Head of what? Ntiddemu. Edda abasajja muli balimba. Old version. Nedda ebyo bikadde naawe. Listen, not judge all men to be equal. Tosobola gamba nti ba Josh ne bakapere bonna be bamu. Prove themselves men enough. I am. Ab'emabega baba ba expo nga tebasobola kuprovinga nti basajja nze wendi. I am 100%. Nze kumanya nze musajja oyo agenda okuwa omutima akuwummuza akuwa emmema akuwa essanyu. I don't even know you. Nanti obuzibu sikumanyi. Love. Kati ebintu by'okuyingira mu mukwano n'omuntu gw'otamanyi The third person. binkwatako munange. I think you are right. Engeri y'omuntu omusomeko ekyo ekintu kyogedde kituufu weetaaga okumanya omuntu naye. Come to your shop. Nembadde mmaze ebbanga ddene nga nzija gy'oli omanyi bwe nfaanana wulira. Meanwhile, ate n'ekirala managing director in one of the... nze ndi managing director wa emu ku company ekyasinze okubeeza amaanyi agriculture group of companies. And well, n'ekirala if there is any other thing you want to know about me, ekirala kyagala okumanyaako mazima ddala. No, that'll be all for now. Kale ebyo bimala olunaku olwaleero. Yes. Kyogamba. No problem. Kati. So, is that a yes to me? Kati awukkiriza omukwano gwange. Nkiriza munnange. Bambi kyali hati broken ku loli najja amuweka kiisi kubanga amukkiriza omukwano naye n'abaako byajjukira. Waliwo obeera mu relationship n'omuntu naye nga buli kyemukola kikujjukiza omulala. Omuyaya akwegoota naye ng'ojjukira ekisa engeri gye yakugottanga. Bano omukwano gwabwe tegwali gwa bulijjo. Baali baalayira ne bakola n'endagaano. Ojjukira omukago ogumanyi beefumita ne bagattagana emisaayi gyabwe. Kati singa ayingira laavu eno empya abanga amenye ekisuubizo kye baakola nga kyali kya musaayi. Mu linnya lya laavu mwe baakolera ekintu ekyo. Abijjukira awa mwana mulenzi oli kiisi era teyatuuka. Nedda. Sisobola kikola kino alina kyajjukidde. Era munange ndowooza omuntu abanga ali naawe mulaavu n'amala n'amaguka omulundi gumu towaayiriza mpewo. Waliwo ebiri mu ndowooza. Omusajja ono yagamba nange nali aki kyokka omuwala abadde anaatera oku just very close to them. Kale mbadde naatera okutuuka ku kinyusi. Mbadde naatera okutuuka ku kinyusi bannaayirinda nedda. But I must put down their words of change. Kituufu kiri nti nina okulwana omukazi oyo alina okuba wange. Nedda tekisoboka. Kati besiti byonna ebyaddako n'ebida bannaayite munnenya buli firimu eno weggwera w'owulira ng'oyagala ng'onenya abo boolaba ku screen yo. Saayogedde ku kyakulayikinga nasirise era kuno sigenda bajjukiza kulayikinga. Sigenda kyogerako naye okulayikinga kirungi. Kuba olayikinga nga namba ya likes yenkana namba ya subscribers at least ko. Naye nga ladies and gentlemen ba besties ate kasinkane mu kino mwana kyekigere kubeera ate ekyokuna. Tubadde ku kyakusatu omufere mu laavu. Tulina abafere basatu mu laavu. Asikali mufere ali mu laavu n'erinda. Oli flower mufere naye ye tetunnamulabako ng'ali mu laavu na kolini. Naye kale katugirabe biggwerawa ate oba omufere omulala yaani tatabanga naye omufere. Naye ng'ate byonna ebyaddako babesiti ate katubisinkane. Naye nga nsiima nnyo bannange ba mikwano gyange abalayikinga abatusala kwali eri ku WhatsApp wonna nga matino mukola kyamaanyi. Big up it's me your boy VJ JoshK4. I love you so much so much kasinkane okitondo ekiddako JoshK4.